sefuko bannaye sefuko welire bukazi bwo bannaye uyo mukazi wo musiŋŋaanyaawo ali awo uyo sefuko era obadde si bwobwa omunoonya wuuyaawo ndowooza omulaba bulungi uyo bamuyitako bambi abantu talina kyazzaako wali vrestaka nnyo ndowooza omulabi uyo bannange ebintu binene binnemye n'okutegeera. I am trending nesimanyi owa katonda kino yakireese bagamba is it a blessing in disguise. I am trending nate ebintu ebitandise ate kati okuvaayo bitandise kutottattanya butottanya. So kana katambize nakalabi basically ng'omuntu neŋŋamba bannange era bataddeko erinnya Yvonne. Everything Yvonne, everything safe. Katambi sina kyenkamanyiko nange bakampeereza ejjekiro ssaawa nga 5 naye nagenza olaba okusinziira nze nga wemmanyi nakanka ka Yvonne nga si yeye. Akatambi ddawe wakalabye abantu ababaddemu babadde bakongo ngoba nga bakinga baddugavu. Nze sefuko ndi mweru ondaba bulungi nnyo ntunuuliro neetegereze kati ate naddugala ddi okutuuka iyo ze tukola kwegamba tezeesitaza abantu tetusobola kweyambula abasinga kumwe mukiraba ku internet wano ku TikTok tukola video nga tuli mu ngoye nga za love katonyi inspiring abantu okubeera nga bakola ki bagala bannaabwe okubeera nga bakuuma bannaabwe oba kubanga tubagaze ekintu kye bayita love naye tetukola ate ebyo bintu biswaza linnya nze ndi musajja musiraamu. I am Sefko Ismail yenayina yakikoze nze nkimanyi sawa zino balwanyisa omwana ono olw'okuba balabe tutumu lyafunye oba nange okuba batulaba tuli nnyo mu mawulire to becoming a celebrity on a very fast rate kuba sawa zino bwogenda ku YouTube I'm trending number 2 for almost 2 weeks. Bwogenda ku TVs buli TVs twagala era okiraba tulondamu tugamba kati eno NBS tujja kukola naye kubanga eri very authentic eri very trusted naye kati bw'olaba ng'abo bonna abalala abava baagala kukola mawulire era walabye yasoso bita yabitadde ku YouTube era sawa zino YouTube ye ekuze. But that is known to me. That is known to me. See you? Yeah. What do you want to see? Because right now, I'm trending. Everyone knows me. So people want to tarnish my name. People want to put me down. I think that's why they're doing such. To put me down. I can't do that because of my profession. I respect myself a lot. I respect my family. Yeah. Of course, when I wondered, because it's spoiling my name, it's spoiling my image, and it is spoiling my brand. I'm losing respect. So of course, I don't want to mention anyone or accuse anyone. The thing is, I really don't know who did that. So I can't accuse anyone at the moment. People are calling me, people are sending me the videos. Yeah, many of them. They haven't called me yet. Of course, that bagenda kuba basanyufu. Gwe wasanyuka. Mu kiseera kino tweyongera okugaziya okunoonya tusobole okufuna ekifaananyi ekituufu omwami kyoyo n'omukyala Kigwe yali naye. Ebintu ebyo byaliwo dda, byaliwo bisira bya dda. Of course ku mikutu egy'enjawulo balaga nti omwami musuubuzi naye tetusobola kukikakasa mu kiseera kino, tulina okuvaayo bulambalamba. Naye nga yinze twagala okuwabula bannayuganda naddala abo abali mu mukwano abali mu bikolwa ebyobuganzi nti balina okusigala nga banyweza empisa batambulira ku neeyisa ennungi. Yamala n'abisindikira ne mugamba bino okoze byaki.
mukubisindikira ate essimu yange tebaamu looko eri free omuntu yenna asobola ogikozesa. Ebikolwa bino ebyokwekwata katambi ng'oli bukunya ate n'omala n'obikasika ku mutimbagano kikuntana n'enneeyisa y'abantu abawerako era abantu bangi baasisittaziddwa oluvannyuma lw'okulaba ebifaananyi bino n'ekyabadde mu katambi ako.